commenting nti gwe bwalabako ku muntu w'e Bulaaya tewakankananga nze nkugambye ffe twali tubayita bamuva Bulaaya nga ne baabakomyewo ne baffe baalinga bava nnyo ebweru eyo nge baabakomyewoza twesaza mu kikomera era nga ne mama affe atugambirawo sibalaba anti wali baakomyewo ab'ebweru bazze nga batulabulirawo ab'ebweru bazze sibalaba munaabeeko saagala kubalaba nga mwetalaatala mu lujja naye kati ova ebweru ne bakugamba gundi nno yakomyewo wali noga kale n'otafuna na budde bugendeyo kumubuuza naye nga mu kika mubaamu n'omuntu agenze ebweru ne babagamba maama wammwe nno mama wammwe owekasangati yakomyewo yavuddeyo mu America yazze enkeera buli omu ne mama wammwe mwenna maama abaana mwenna ababadde wano e Uganda mukeera kunaaba kwambalako bulungi mugende ate mumukuliseeyo okitegedde kubanga ekibatwalayo mumanyi agenda kubawaayo ku bintu ne bwakuwa wallahi ne bwe yakuwanga ka swiiti nga tokalya ng'olina okgenda nako ku ssomero abaana bagamba manyi mama afe oli abeere Bulaaya yakomyewo kati yaleese ono swiiti bano ne bakugamba tuweeko naawe nogamba sigenda kasumulula kati nobeera ne ka swiiti ng'obulayo kimu katimbanga kijjukizo bannange bale buli muntu yayisibwako mu mbeera eyo ng'obeera ne ka swiiti nokatereka bwe luba lugoye nze nzijukira mama wange yagenda e Bulaaya mama affe omuto yagenda e Bulaaya nampa essuuka yampa peya y'essuuka bwe yakomawo yampa peya y'essuuka mama wange nampa night nampa night then nampa ne bu flat shoes nze omuntu omu nampa ne bu flat shoes mbakwano essuuka ezo nze baseeko abaana omwana wange first born naze bakako zakakutuka ate okumanya ndi wa tabu nyonzi zakutuka nenzisalamu n'obugoye bw'abaana mwe muve ku kintu ekirinnyo ennyonyi kiba kya tabu era mwe abatawa nnyonyi kitiibwa mbasaasira nti kati byakyuka ng'amba edda byali tebinnakyuka ng'omuntu wakuwa ekiro kivudde Bulaaya nyabo olaba omuntu yagenda nga bugenzi Kenya wano tuve ku America US manya UK omuntu yagenda nga bugenzi America gundi Nairobi fetaffe yagenda nga Nairobi n'atuleetera babiyita batya kwenca oyo kwenca yabeeranga origino ku neighborhood nga tuli batabu nnyo mukwano nga tusamula ntumiwa mu bugiraasi netusamula nga kinywanga abaana bagamba banange shami mutu wakukwenca gamba nywako kwata nomunywesa katono gampa nga wasabisa banno bawulira baneighbor mama nywa kukwenca nagamba nywako naye katono ate mumutabule munyweko katono naye mumutabule okitegeera kati njagala okubalaga edda amaanyi g'ennyonyi bwe gaabeeranga omuntu avudde ku kisaawe oba ng'agenda nga bw'aba agenda famire yonna mufuna baasi mufuna takisi mufuna kosita mufuna gundi isuzu mufuna nyongeza ne mugenda ne mumuwerekera naye nga nnaalagawo ng'agenda Kenya kasaawe ng'agenda ayita ku kisaawe ng'ekika kyonna najjajja mu kyalo gyali ng'avaayo esserinnya najja n'amuwerekera mwenna mwakikolako saagala mweyogeze nti ate Shamimu nga mwali bubi mwenna bwe mwali buli omu ekyo yakikolako ali ow'ennyonyi njagala mumbuulire abamu muyina nze tekyalimu mu families yange naye mwe mwakikolako abantu be wamwe bakikolako abantu balina amalo manyi nnyo entebe nze nagendako entebe okuwerekera omuntu nensanga ate abantu bakyakolera ddala amaalo nga yanaabye ng'agenda ku kisaawe naye kuba kawoowo nayambala engoye ze ezikyala nasiba omusipi neyeekolako natekako galubindi buli kimu nakyambala naggwayo nakwata keesi nnya ez'engoye engoye ze zonna agenda nazo nakwata keesi nnya naziteekamu ne bampakirira emmere gy'agenda okulya nga alinnya ennyonyi bw'ati emmere gy'anaalirako awo mu nnyonyi mukwano gwange bamutegekera emmere ku ssaawa 7 gy'anaalya ne bamuwa n'ekyeggulo kati ne bamuwa n'ey'enkeera okitegeera amaalo g'ennyonyi si kirungi mukitegeera omuntu tewali kikutwaza keesi nnya ku kisaawe
kukubonyaabonya nga bakukebera kino bakukebera kiri bakukebera kiri kyokka mba ndi awo nyimiridde ngenda olaba omuchina nga ayina ka crossbag ng'ava mu nnyonyi ng'alina ka crossbag ng'ayambadde nigiina nga yakatuuka yakatonya abawoteri bali awo bamulinze bawanise cengcang naye nga gwe baaniriza ogamba atunda nga tewali mu katale k'abalema nga watabu mukyafu muzibu naye abannayuganda tutwala obudde bungi ogenda n'okutuuka ng'ennyonyi yakulese ng'olina okusooka osuubula ekyalo kyonna kwosula bw'omaliriza osiibula ekyalo kyonna kwosula n'ovaayo n'okubira ab'ekika bonna essimu ne bagamba bannange ŋŋenda ne bakolera epate mahunnala ng'ogenda naye ng'olagawa Dubai kati abaana Dubai mwagifuula ki Dubai omuntu wayogera Dubai mulaba nga agenda mu Kampala city enejjula amazzi ng'enkuba etonnya bwe munaamalanga mugamba muzeeyi takola muzeeyi mumma waaki akalulu ng'ekibuga kyonna kitereezezza amazzi kati tufuna swamp betonya kati ne mulaba emmotoka nga zigenda tubadde tusaba flyovers kati Kampala yakyuse tulina flyovers betonya emmotoka egenda waggulu bweti ku mazzi muzeeyi otufuza bulungi tetusoma saawa ya Queen awo waliwo flyover kuba bwetonya emmotoka bano ate ababoda bo baba tebakyalabika owaboda abatalabika ow'emmotoka beerabikako haafu ng'eyita mbuyisi mu mazzi nange Uganda munange enyuma mu byokusaaga kinyumanyuma ki Uganda kyaffe obalamu kivaamu n'ogamba ate bino ndibisanga ndibirabawa ndirabawo oluguudo lwe baba bagakola mu wiiki ey'okubiri n'olusanga nga wakati waalwo olumu nga kola nsoomu yeeyoddemu bw'ati n'afuna weyessa gwe baakamukola kati wano n'alekawo ettaka kanda tushone nti nga junction n'aba nga kola nsi bamuyiwa omu neyezza eno bweti Uganda mulimu ebyamagero biyitirivu kyova abagiyita Pearl of Africa. It is a Pearl of Africa kuba ebyamagero betulina bingi tuleme kuva nnyo ku mulamwa njagala okubagamba nti tugende subscribing nyiga akadde kabere nga kakujjukiza nti Bakitonsa bataddeyo genda ku page yange likinge ekitegedde ntumirako nnyo bakabite family leero olunaku lwamu kano leero nakakoze nga nkawammwe dedicated to my family okitegera njagala abazadde mbadde nkyabagamba ensi ekyuse nnyo ku mulembe gwaffe nga maama wo bwakukwata n'akabaluwa nga bakukwana ate nga batandika otutukwana ffe no nga tuli mu senior 6 nze simanyi mwe abasigadde mu kyali kitya kubanza batandika okunkwana mu senior 6 nenzikiriza eyali ankwana nga maze university kati simanyi okolola ki simanyi kumwe abalala kyali kitya abamu bayinza okuba babakwanira mu P4 buli amu kisinziira obwonoonefu bwe grade gye bwaliko kisegedde nze obwange bwali ku senior 6 kati mwe simanyi abaana b'ennaku zino yalabbi mungu ensi ekyuse nze ntunulira interviews ze bakola ku baana netunulira n'abaana abayingidde music industry kati oba abazadde tulabuse bwongo oba kankitwale oba nti social media oba tutandise okuzuukuka edda nga tosobola kusanga mwana muto fresh kid abo bano baani abayimba abaferista ng'obasangawa ng'obalabawo abayimba naye kati abazadde bategedde nti omwana bw'aba alina talent togiziba omwana mutwala akole ki mutwala ayimbe omwana bw'aba ayagala kuyimba talent ye bw'ogyabanga muto mutandise ogenda mutwale mu studio ayimbe alabe emize gy'abaproducer ategere baproducer beeyisa bwe bati omwana omanyi mulimu abaana be babuuza omwana ne bajja bamukolako interview omwana kyomulabye ayogedde kimuteekemu kimwagazise lwakuba mulimu abaana bamalamu amaanyi kale naye era naye batolina kyamukola kuba kyaba ayagala omwana bakugenda ne bakola kumwana interview ne bamubuuza baby Keith mu maaso oyagala ani role model wo omwana nayimirira busimbalala mwana muli ku kivi mwasitegedde omwana mwe bagenda mukolako interview nagamba I want to be a prostitute nosooka nolowooza oba ayina bwe yakiwulira oba katiyuni munamawulire n'atya namudamu nagamba you want to be a what? I want to be a prostitute. Prostitute omanyi prostitute ekitegeeza nti malaaya
kati awo maama olutalo lutandika okukankana luti malaya akola mulimu ki olwo babuuza muwalawo Keith malaya akola mulimu ki Keith naga malaya aba yeetunda nga alina abasajja bangi kati gwe wulya kyoyagala kubanga negomba nnyo bad black kyokka bad black mu interviews zonna asiiba agamba bambi temunneegomba kati omwana wo n'omulaba nga bw'agamba negomba nnyo bad black kubanga alina ssente nnyingi ekirala ensi yonna emwogerako kuba malaaya so nange maaso eyo njagala mbe malaaya n'owulira ng'amaanyi gakuweddemu n'osooka n'ogwamu awo ekidumu singa ddakiika 2 ova maanyi n'omulira n'ava ku interview n'omubuuza Keith ekyo kyolaba ku TV wakiyigira wanagamba no mami please spare me mama I want to be a prostitute, I want to be like bad black n'ogenda omumanyira ku poliisi n'akutwala ku poliisi ate ne bakusiba nga tokyayina w'oyogera naye nga edda ku bamama baffe bakubuuza what do you want to be in the future ffenna twayogeranga ebigambo 2-3 tebyakomangawo oyagala kubeera ki maaso njagala kuba musawo maama w'amaanyi ne gamuddamu katwabamalamu dda amaanyi abayogera abasawo tuli wano twasama bwasami abayogera abasawo obasanga batunda nsawo ku street oyagala kuba babuuza abalenzi oyagala kubeera ki maaso njagala kuba pilot kyabanga kikwate nga twakwata kikwate mu mutwe oyagala kuba pilot oyagala kikuba mukimaaso njagala kuba musomesa ng'omuzadde abazadde bwe baayagalanga busomesa ate abawala baba tugambanganya abazadde bagambanganya bw'aba alemye agende ku kyalaani naye kati obuuza omwana oyagala kubeera ki mu maaso n'agamba mami I want to be like Sobi maama kati bw'aba tamanyi Sobi n'agamba Sobi you want to be like Sobi akola ki mama Sobi mubbi ye mubbi asinga e Uganda mama n'atya namugamba wamulabira wa ani yabikulaga ebyo naga no mami Sobi bamuleeta ku TV nga alina n'abasirikale abamukuuma so I want to be like Sobi nga nina n'abasirikale abankuuma n'otandika okunoonya ensawo yo weeri wootereka ssente n'oyita abakozi n'oyita bagande be bonna timukuume ebintu byange sirabanga omwana wange alina ekintu kyafulumiza mu nnyumba muno njagala bamutwale mu kisiro kati bamuteekako n'ogenda ku ssomero n'ogaba basomesa oyo mubakwasizza mwana wammwe ne holide bwetuuka yetawummula esegeera n'obusungu nga bwita abaana balina ku ssomero bakyusa omwana akubawo ekigambo nga tokimusuubiramu nti kigenda kumuvaamu n'otya n'oyagala omukuba n'akutwala ku poliisi ate ye n'akola statement eyiye n'esinga ne bakuwangula balabalamu zino batabbu nnyo ate ensi yakyuka we twagirowoleza yavaawo oba eyonoonesa bwonoonesi kubanza byekola edda nga odde otya muzadde ng'aba ayogera n'omuddamu otya naye wennaku zino akukyalenjinga oba omubuuzizza ekintu akubuuzizza nga question yonna omulagirire waaka bw'omuddamu akubuuza amanyi ansa n'omuddamu akifuna gamba mami si kyekyo ansa yeeno n'ogamba obadde ombuuliza ki ng'ogimanyi ng'akutestinga balabala binaku zino batabbu n'oyagala omukuba olina gamba mami please don't kuba gwali mu nsobi naye ngedde maama omubuuza ekintu maama mpozi why do missionaries came to Uganda naga tombuuza bya kisiru naye ntekako okusomesa ate ntekako n'okuwa ansa tombuuza bya kisiru naawe tomuzaako mukono yadde tomuzaako yadde okumubuuza ekintu kyonna naye wennaku zino mami why do missionaries come to Uganda I don't know mami you didn't go to school togenda kusomera mami so tewasoma badange njagala okubagamba nti ensi we yali yakyuka naye njagala okubategeeza ani alina ku ddagala ly'omugongo gunnuma muve mbyokuseka I'm not laughing omugongo gunnuma alina eddagala alireete kasita mutandeetera yabikyupuli abali mu nsi ezo eza international please you can send me the tablets or you send me the money I buy kuba kuba kunnuma ate mwe mulumwa bwe mba nnumwa mwe musinga olumwa kwa n'abasiza ate mbasanyusa kijja kubayisa bubi so bwe mba nina ekinnuma ku mubiri gwange mufeeyo nnyo mulabe nti kikola ki kigenda kiwone kuba musinga okusalwa nze as a person nze mba ate nnumirirwa mmwe bwe mba nina ekika ekinkutteko nti oba kifuba kinnuma kata temwe mulumwa ennyo nze kiba kinnuma fayini nga nkiwulira kirumanzi
naye ate mwe musinga olumwa kati ate mama mino singa okufaayo mukitwale nti nze yingini yammwe mukitegeera nze yingini y'essanyu lyammwe nti bw'aba ndwadde kagube musujja mufeeyo nnyo okulaba nti nzijanjabwa ate mpone mu bangu ntegeeza ki ssente muzisindike n'essaala zaako mubeere ku bunkenke mukitwale nti mwe mulinga abalwadde mulabe nti mpona mu sipiidi ekika kya waggulu nzire mbasanyuse muleme kuba na stress kuba ekituufu mulina stress abakazi babatamyeka abasajja babanyiziza babakyawa misana kiro abasajja bekyanganga ki ate abasinga bagudde eddalu kati mubeera awo mu stress n'enzija n'ezibayamba mulina okunfaako ennyo si mbubi kiyamba mmwe nzo essanyu lyange lyessanyu lyammwe si mbubi tusubscribinge tulikinge tusharinge akadde kali kakulu nnyo bw'okanyigako kakutegeeza nti Kitonsa bakoze eki batadde tugende ku page yange tulumye abayaaye tulikinge olunaku tube nga tufuna omutwalo gwa likes lunaku lumu tukisobola tufuna omutwalo gwa likes bwe tutene ku Kitonsa tufuna omutwalo gwa subscribers faba tufunamu oba ne tuvuga emmotoka ez'ebbeeyi mmwe musinga ofunamu kuba bwe mba sherebwo nga nvuga corona nga naawe fani wange ovuga corona tekiba kirungi mba nina okushinga kuki ku revels kati we subscribinga kasente ne keeyongera ne tulikinga wali abantu ne baleeta ate muleeta business bannange muleeta business tuzirange tuzikuba abantu mu maaso ndowooza mulaba buli business gye tukwalako tusigala kyekimu muteeke business zammwe we mulaba temumala gajjajamya business muzeeta tuzirange mujja ne mwogera ne management enamba ko ziri ku page mujja ne mwogera ne management ne tukuwa akalango ne tukakubira wali bakasitoma ne bajja muniino okitegeera njagala okubasiibula nti mbasiibulanga siyagala nakusiibula abaganda bange mbasiibulanga siyagala nakusiibula mikwano gyange mbasiibulanga siyagala nakusiibula abasajja bange nyabo abasajja bange nfudde nze naye abasajja bonna bali mu Uganda si Uganda yokka ensi yonna sirobola seeroboza abasajja bonna bali mu nsi yonna bakwano bange mubadde munfunye bubi noza kati mbadde mutandise n'abasajja nga mutwaliddemu n'owanga mutwaliddemu nedda mukwano bonna bafaani bange mbagala nnyo mbagalya ddala musibe bulungi musiibe bulungi mwebake bulungi mulye bulungi mwambale masiki munaabe engalo skip social distancing salute basibu ne bajja tubandiriza nnyo mwebale toyina byakukola genda ofune ku byokkola njagala okuwoninga abayiseeko emanju nti mulina ekitabo kye mwatulekeddeyo nga neetaaga mujje muki Mati tata Mati Chito Mati tata Sole mama gokaaba ne batakubye Sole kale basabone bajjabo mwebala okutwagala mwebala okujumirwa mwebala okutuwagira tubwerabira nyiga wano kapesa ka subscribe o subscribing obeere nga ate oyongerera ddala okutuwagira kigeeko akaddaako kakulu nnyo katwongerako kyamaanyi ate naye kakuyamba nnyo nti kakuyamba okumanya nti Bakitonsa balina kibataddeyo ekipi temwerabira mutugoberere ku our social media bundles izo platforms the Kitonsaz follow us mutiyamba okugula amamotoka ag'ebbeeyi bataata ne bamaama tubagalanye follow us